But you eat together. Okay, Robert Mutebi, you are in Kawanda. Eyo yonna manyiyo entobazi mwazizimbamu embeera eyimiridde etya? Kyogedde mwami Senkubuge Charles bwe kiri sayidi eno era abazimba mu ntobazi abaleetedde obuzibu sayidi eno naye nga mbalamusizza mwena abatulaba nammwe abali mu studio. Entobazi kyezikoze abazizimbamu eno kaakati amazzi gatandise okwenoonyeza wa we gayitanga. Oluguudo luno lwe mulaba wano bwe mbassa erabidde lwandibanga lwe luguudo okwafiira omubaka Abiriga abalujjukira luno lwe luguudo okwafiira omubaka Abiriga kuba mutira waggulu wali naye kaakati abantu abasala okuva wano kudda eri ate bakyasobolera bw'obanga osobola okulaba ekifaananyi wano olaba nti abantu bali stranded bali stack eri waggulu n'emmotoka ziweta buwesi okuddayo oluguudo lwonna amazzi agalulidde. Kaakati wano waliwo Safe Drive Uganda ndowooza baali bapimirawo abantu baali bajjawo bakukola biki bino ebyemmotoka bino bye baali batadde eno okupima obuzikutu nakki. Kaakati ekisenge ky'ekizimbe kino kyonna amazzi agakiyezeewo ne gakijjawo kyekirese jjaamu oyo gwolaba kati wano muyitirivu nnyo olw'embeera eno eri esayidi wano gye twagadde okubalagako. Tuli ku lugendo olutwala Kawanda ku nsonga z'abaminisita ze bayogeddeko ez'okwevikitinga abantu ku ttaka naye bwe tusanze kino ne twagala tubalage butya ate ekifo kino kyonna bwe kifaanana. Amazzi gayeze ekifo kyonna wano ne gayita ebikomera ne gabyera wano bya broker zino ze bakazaako erya 99 birimu n'ebyuma babiteekako n'ebyuma naye okumanya amazzi galina amaanyi byonna gabyeze. Tegakomye okwo ne geera oluguudo lwonna kano konna kakolansi paka eri waggulu ako konna bakeeze. Tegakomye awo ne gajjawo n'ebuyumba galina obuyumba bwe galeese akasiri ajja kubanga abalaga ekifaananyi ekyo gazze n'obuyumba bwonna kati buli wano naye ng'ekirese kino wano wonna we bazimba wano lutobazi era kati yembeera eriwo kati jaamu wano ye muyitirivu nnyo kumpi kuviira ddala eri waggulu e Kagoma kuyitira ddala Kawanda wonna ajaamu muyitirivu olw'okubanga ate ne maaso eno waliyo amazzi gye gayeze nga bwe tugenda okulayika nti tubalaga amazzi tegali Kitubulu yokka oba ku Victoria kukoba Nalubaale mugawulidde Kasese mugabulidde buli wamu amazzi geeyongedde obungi wadde enkuba tetonnya nnyo naye waliwo ekitali kituufu mu mbeera eno nti kati amazzi buli we gayitanga gagala kwezza bifo byago buli we gayitanga ne bagazibira ekkubo kaakati gagenda go gazaawo amakubo gaago nga bwe gaali gayita nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Luno oluguudo lwonna balweze nga bw'olulaba terukyaliwo era n'emmotoka ne bweba nsajja etya wano tekyasobola kuyitawo negeera ne gayita mu compound eyo yonna ne gajja tugenda kubanga tubatambuzaako wano tubalage ekiri wano kubanga nkutegeezezza nti jaamu ye muyitirivu nnyo wano wetuli aleeteddwa tutegeddeko nti maaso eri era nago gasaze motoka ezimu kiziyinza okubanga atezisala. Bano be bawangaalira wano omwami ono abaddeko nekyayogera ku mazzi gano. Amanya gange nze John Makumbi ekisinga okutuluma Mr. Museveni yayita wano buli lunaku naye ekikomera kigudde wagenda yita dakiika 2 baleete roko kuba yazimba wanene je kizimbe kiddewo nga tebakoze solution ya kkubo abakungu bayita wano buli lunaku this is Bombo Road fena tulimanyi kiki erikola mu ggwanga wano ekyo kituluma nnyo baleeta bamaje be bakuuma ebikomera naye nga bo tebafuddeyo nema yeekola mulimu ki mu Uganda buli lunaku nze kyembuuza buli lunaku tulina nema nekola bago abagagga abazimba ne kampuni nakati wali maaso ne bayibuwe bali mu kuyiwa ettaka nebyo tebabifaako balinze bakuŋŋaanye basatu nga batukuba amasasi amazzi temmotoka tezikyasala amazzi mangi mu kkubo. Kale katugendewo ate tubalage n'embeera nga bweri sayidi awo kubanga ffinga so ti bino bye tukola abantu batubalina okubatuusaako butya eggwanga Uganda bwerikedde mu bitundu ebyenjawulo naye nga wano wo bw'otunuulira ekifaananyi ekituufu ekiriwo amazzi gasaze ne gasalira ddala kati tunuulira wano kaakati wano agava mu kikomera kino nawo wonna gayezeewo ne gayita wansi wa geeti eri gamenyeko ekitundu ky'ekikomera ne gasala ne gajja ne gayita wano kati wano we gakyali. Abantu bano nga bwe bawulidde nti baleeta magye baleeta poliisi naki tulowooza nti ensonga eyabaddemu baminisita abangi olunaku olw'eggulo ne bajja kwevikitinga abantu ku ttaka ne mayumba na wano bwe kyandibadde naye kati wano tulaba poliisi weeri eyinza okuba nga yekuuma wano ekifo kino ekya inspection wa inspectingira motoka wano we babadde babikolera bandibanga batidde eri munda ne baddukayo kati bw'ogenda mu maaso n'okulaba wano
n'emigemera wala gyabwe badduseeyo batidde ensasagge wano we wali SGS abamanyiwo wano we bagenda maaso n'okuinspectingira emmotoka bino byali biteereddwawo omujjukira emmotoka nga baziinspectingira wano ate tumanyi oba byakola oba tebyakola naye byateerwawo naye kati laba amazzi go geenoonyeza we gaayitanga okulabika nti geeyongerawo era nga yembeera kaakati eri ekawanda we tuli essaawa zino. Nkugambye nti gwe yenna akozesa oluguudo luno ng'oli ku SO TV otulaba olina sitiika oba tolina nga otambuza ebyamaguzi oba si byamaguzi wano ojja kumalirawo ddala akaseera okusala obusazi nga bwogenda maaso n'okulaba embeera. Nkugambye nti abadde bakuuma ekifo kino ekya SGS oba bainspectingira motoka badduseeyo era afande omu omulaba alina emigemera wala ebiri alina mu siripa ensasage emugobyeyo olw'embeera etali nnungi gye beesanzeemu nga bali eri waggulu mu kifo kino. Jjukira nti eno sayidi yonna kumpi lutobazi naye abantu naddala abalina ssente bo bagenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo bazimbayo nga bwe baagala ekireese obuzibu. Kyetulowooza nti pulezidenti bwe yavuddeyo n'agenda ekitubulu n'agenda mu bifo eby'entobazi bamubuulira naye obuzibu amazzi gano bwe galeese ku nnyanja ez'enjawulo ne minisita akwatibwako ku nsonga eno yandyegase ne banne omwabadde ne eri tumwine nga bwe twamulabye jje n'olunaku olweggulo bwe yabogodde ne bagenda mu maaso ate n'okuboggola kubanga bikolebwa nga ebitongole bya gavumenti abigenda maaso n'okulaba. Kakati wano nawo amazzi gasaze nga bemugenda maaso n'okulaba nawano amazzi gasaze ababodaboda balayika batidde okuyitamu naye nga embeera gye tugenda maaso n'okulaba wano we tuli ssaawa za leero nti wano wonna embeera bweti bweyimiridde wano amazzi gasaze buli geeti amazzi gayitamu nga bwogenda maaso n'okulaba geeti ez'enjawulo amazzi gayitamu kyekyo ekiri wano we tuli ssaawa zino omulabi waffe owa SO TV. Kakati nga bwe mulaba wano kati eno abadde ng'ekiziiti ey'ekifo kino naye bw'otunulatunula olaba nti ate amazzi wonna gasaze okutuukira ddala eri ebusukkakkubo. Kakati yembeera ereeseewo jaamu ono ag'ogenda maaso n'okulaba katube nga ate oba oliawo yembeera kati eri wano omulabi waffe owa SO TV gye tugenda maaso n'okulaga katukulage ekifaananyi then oluvannyuma twogerekoko n'abantu ku mbeera nga bweri wano omulabi waffe owa SO TV bye bino bye tugenda maaso n'okulaga kati embeera nga bweyimiridde wano abantu bo beerippa bwerippi oba oliawo ku mamotoka. Mzee nga mulabye n'embeera mukana mawange eno embeera esusse era bwenkuba lwetonyo ebiseera bwe biti amazzi g'abamanyi gasala ekkubo neokkiriza abantu gavumenti bawa ssente olina aba ne ssente ze abagira bireka abantu baleko wano katono taata abantu bafuba kulayika nti babatwalako nga bwogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa SO TV embeera bweti bweri wano bwetuti bwe tugenda maaso n'okulaga ekifaananyi ekituufu ekiri wano nga bwogenda maaso n'okulaba. Tugenda kuba tulirinnya mu motoka ate tukuyiseemu okuva wano paka eri olabire ddala embeera nga bwetambula. Tugenda kubanga ate tugendera mu motoka gye tulimu tukulage ekifaananyi ekituufu eky'embeera nga bweri wano naye nga abantu buli omu agezaako bugeza akulabika nti yeetaasa mu mbeera emu oba endala nga bwe tugenda maaso n'okulaba. Bwe bati bwe bafaanana jaamu bwati bwali wano we tuli buli muntu agezaako okulabika nti ayitawo naye abapikipiki bati okuyitawo. Muzee ogenda kikola otya? Tuli butereevu ku SO TV. Kino kinsobedde busobezi kubanga mu mbeera y'ensi nga beefaanana kintu kyali baddeyo bekiti tuli mu bulwadde ke tuli kumukumu ate amazzi genkanakana zabadde nsaba gavumenti ababa bateekebwawo okukola ebintu bakimanye nti tulina okukola nti enkuba etonnya omusana gwaka babe nga batukulongoseza enkola egyo. Nyo kisinziira ku baminisita abamu abalya ssente nga balakekeza kulya ssente z'abannaabwe abakola bafise kubonebone kati nga betubonaabona. Ne mu kutunulatunula bino byonna baabikola nga ensi etambula nga bakwatibwako balaba ekyo kuzimba wano kuzimba mu ntobazi n'ebiringa ebyo. Okulya enguzi kyekireese ekyo kyennyini enguzi eri munda nyini mu gavumenti so sigamba nti eri muffe mu bantu ba bulijjo baagala okufiisa ebyokulya ebingi
balivuga amabenzi nga tubonaabona kati bwotulabye tubonaabona ogenda kukola ogenda kulinda gakendeera oba ogenda kutayi nyinza okikikola kubanga sisobola kuyitawo okirabe ntidde oyinza okuwona covid amazzi ne gakutwala kati byonna byonna bijja kufaanagana begantwala nfa ne covid naye ejja kugira ki ejja kunza kati ekyokolawo sinakimanya kiki ngenda kukolawo tweyanza nnyo egeka tulabike nti ate tulinnyako mu mmotoka katono tulabike nti tubatambuzaako ate mu kifo kino nga mugenda mulaba ekifaananyi ekituufu wano wetuli katulinnyeko mu mmotoka tubeere nga ate tubatambuzaako katubalage ekifaananyi ekituufu ekiri wano tugenda kubanga tubalaga ekifaananyi ekituufu wano embeera bweti abantu bagenda maaso n'okuzimba mu ntobazi abantu bagenda maaso n'okuzimba mu bifo bino naye ekisinga okunyiiza abantu nti abagagga ati abazimbamu abagenda maaso n'okukola ebintu nga bino nga abakwatibwako ku nsonga bagenda maaso n'okutunula bw'otuuka mu bifo nga Lubigi bw'otuuka mu bifo nga Mayanja ne gye buli eno bakyagenda maaso n'okuyiwamu ettaka abakolamu parking bagenda maaso n'okolamu parking abagenda maaso n'okuteekamu galagi bagenda maaso n'okuteekamu galagi naye manya nti amazzi ate gayitanga omwo mu Lubigi ate nga ebyo ebifo ng'ebyo gabeera masengejjero ag'amazzi gano obaoliawo agagenda mu Lake Victoria n'ebiringa ebyo naye kaakati wano olaba nti bisenge byonna agabikubye nga bwogenda maaso n'okulaba ekisenge amazzi gakikubye kyazimbibwa nga kigumu ne kiteekebwako n'ebyuma naye amaanyi g'amazzi gakikubye kaakati yembeera gye tugenda maaso n'okulaba osaawa zino wano wetuli e Kawanda nkutegeezezza nti tubaddeko ne wetulaga ne tusanga embeera eno jamu muyitirivu nnyo abantu kati bayita buyisi mu mazzi nga kati bwolaba omukyalo oyo ajjemu engato kubanga abadde alina okweyongerayo okukola emirimu gye naye bw'otunula mu mbeera eriwo amazzi agetwala abantu ab'ebigere mayitirivu mazzi awonawonawona kyalinga kisenyi nga kitwala mazzi leka tukayiyemu ettaka nabo bali kumbi yiwawo wonna tekakyalina olukuwe gayita mazzi gali gayitaawo abantu bagenda beemulugunya abantu bagenda batolotooma lwa bannaffe abagenda maaso n'okulayika nti bazimba mu bifo bino eby'entobazi mu bifo bino omuyita amazzi mwe gayitanga kati olabira ddala nti gatandise okutwala n'ebintu kubanga otunuulidde obuyumba obutwaliddwa agabukulukusiza kumpi kubugira ddala eri wala mu bitundu by'e Kagoma kubituusa eno yeye embeera kati eri wano Nso TV tuli butereevu munyo ku makya okutuusaako abutya ebitundu bya ggwanga Uganda ebyenjawulo bwe bikedde naye nga kino ekizibu kuffe ababeera mu bitundu bino eby'entobazi ng'eno ffe twabyereetera abantu be baleeta ebizibu nga bino olw'okuba nti obaoliawo ne bannaffe mu bitongole kati nga NEMA sente zabasingira ebirala ne baministers abakwatibwako obaoliawo abayinza okuba nga baministers naye nga ababasinga sente bangi n'ababasinga amaanyi kati newesanga nga ebizibu nga bino tebasobola ebintu nga bino tebasobola kubanga babikolako laba amazzi bwegati bwegatwala abantu bwegati bwegatwala ebintu wano e Kawanda wetuli naye nga bonna boolaba abagenda maaso n'okulayika nti bazimba mu ntobazi abamu nga beefudde ba investors abalanga beefudde abasuubuzi ab'amaanyi abalala bakozesa influences balina mu gavumenti naye nga gwe agenda okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagala okutegeeza nti kijja kubeerera kizibu okulayika nti otuuka mu budde gy'olaga naddala gwe agenda ku Bombo Road agenda mu bitundu eby'amatuga n'okweyongerayo eno yo si wangu nakatono jamu muyitirivu ku sayidi zonna ezimotoka ezijja n'emotoka ezigenda jamu muyitirivu nnyo nnyini ddala ojja kubanga weetaagisa okumala akaseera akawerako nga obaoliawo oli mu kkubo wano nga bwogenda maaso n'okulaba mu kiseera kino wano wetuli eyo yonna gy'otunuulira gye tuvudde mu abagenda nammwe abajja mujja kubanga mubeera bubeezi bagumiikiriza amazzi agasaze mu kitundu kino agagenze maaso n'okuafekitinga ebyentambula wano wetuli osaawa zino munyo ku makya Assault TV tuli mu bitundu by'e Kawanda okutuusaako embeera nga bwe yakedde zaidi eno motoka eziva ggulu wawawa nkutegeeza nti ziyita ku luguudo luno ate nezigenda mu bitundu ebyo emuli ez'ebyamaguzi n'ebintu ebirala wano weziyitira era embeera kakati mwe beesanze nga
mwebali enkya ya leero. Bwe bityo biyimiridde abannanga abali mu studio munzikirize ngenda kubanga mbaddiza omuzindaalo atulabike nti tweyongerayo. Tetumanyi tugenda kukomawo saa mmeka kubanga jaamu mungi, naye tujja kusaba obaoliawo wetunaddira bijja kuba bigizeegizeemu, naye nga wano wo abwekiti bwe kifaanana embeera yo nzibu nnyo, naddala ku mmwe abava ku Bombo Road okulabika nti muyingira ekibuga, mmwe mujja kubeerera ddala bagumiikiriza ddala ebya ddala kubanga embeera yo nzibu nnyo nnyini ddala wano wetuli enkya ya leero. Bwe bityo bwe biyimiridde bano abamu bagenda maaso mu kitundu kino n'okusaamu bu bizinensi obukola ebintu ebibumbe bigoma calverts n'ebirala, naye nga byonna bino byateekebwa ate mu kkubo ly'amazzi, naye ng'okubiteekamu bamala kuyiwa ate ttaka mu kifo kino ekireese obuzibu. Abali mu studio omuzindaalo ngo baddiza kanneeyongereyo ate ku mirimu emirala egya Swot Media n'abalabi baffe.